Sserubambulamuko naye bw'akyoloka abambulwa. Kale nno oba obadde okyali mu kukuba kulatta nga nnyini mwabba oba kirengerenge n'okulangajja okufaananako eyakasibira embaale bigambulule. Bw'atyo nno n'anaafumba empaawando bw'asooka okuziga, kubanga abangi bye beewala babijjukira mu buzibu. Bagamba era abangi kye beewala bakijjukira mu bizibu. Empaawando ziriibwa kwa njala. Kale omusumirwa eyeemanyi ate ye n'alyoka azimba engatti. Gamba bugambi luno luka olukadde lwe lumanyiddwa ennyo kubanga lwe lujooga ekidemi ne lukunakuna. Naye obugulu obutono tebumega nnyini bwo singa namunye atambula agwa bigo. Ate okutambula kusiisiina asisinkana y'avuma. Naye era obugulu obutono tebumegga, obutabira tebukaza nsungo. Nze Musisi Bbosa Geoffrey Munnabusiro Nseregganyi nkonge ya nvule n'antagwira kyeya kimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi talya. Saava omwana ow'Abambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyiwa Kaluwomya okwetoloola Ssengendo Nnabulamu. Nze luno lwe lusingira ddala okumpoomera n'okunnyumira. Oluganda abaali banzise ku mulundi guli ng'ennaku z'omwezi 6 ezzooba eryakasambula mu ddaaza 2024 siribeerabira. Ndujjukira ng'olwabaddewo jjo oba olwaleero kubanga bannange obulamu buno bwali bugenze. Era kyova olaba bagamba gw'otonnakaddiya toguyita gugwo. Tukume nnyo obulamu kubanga obulamu mutuba, bw'otoguwembera togufuna. Ate asiika obulamu omukono tasabaaba. Kale ebyo mubiwulidde. Naye abankulisizza mwebale kunkulisa, agasajja gaali ganzise. Naye nga bannanga kiki ddala kye balanga omwana ow'Abambejja nga ye yeesomeseza lulimi Luganda. Bantu baatusanga wano ku ttaka lya Buganda twagala lulimi Luganda. Musango ki ate oli bw'aba ayagala olulimi lw'Oluganda n'obuwangwa bwe okukira ebirala byonna? Bannanga okinoonyereza n'okirowooza nga tokimala ate era nga tokitegeera. Bikubuza embiibya nze kankubuulire. Naye kandeme kwogera ntulumuko nga gwe babbidde omuzigo oba okukambaga ng'embidde empaatirewo. Manyi kati n'amannyo mu kamwa mulimu gaago agaasigalamu naye agaavaamu gaavaamu. Ebigambo ky'oba olaba ennaku zino byatula nabyo binneewubya. Lumonde awubira ng'alabye mwannyina. Sigenda kulandaga nnyo nga n'akulya ekimuli. Kankutegeeze butegeeza nti nawandiika ebitabo bino era binoonyeeko. Olulasangeye eyo dictionary ya lulimi Luganda enkuluze yennyini kinoonyeeko kiba kya mitwalo 10. Effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 kiba kya mitwalo 3. Kinnyonnyola ebisoko n'amakulu gaabyo. Bassekabaka b'ensi muwawa kikulaga Buganda gye yava nga tennafuuka Buganda ne bassekabaka abalamula ku nsi eyo mu biro ebyo ng'ensi ekyayitibwa muwawa. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi. Ekyo nakyo weekiri kirungi ddala. Ebyo nno bya mitwalo 3 ng'oggyeko Olulasangeye lwoka lw'emitwalo 10. Oyita ku 078 599 343. Njiddamu 078 599 343. Okuyinza n'okuteekawo awo kasalaba 256 778 599 343. Anti eri ku WhatsApp. Gikozese gyeyambise ekuyambe naawe ayagala okusoma olulimi Oluganda jangu kubanga era nsomesa olwo. Ngenda kubasomeseza ddala ku kisoko olwaleero kiyitibwa okutuula olukukuzambugo. Kuba amakulu gaakyo kwe kutuula obutaseguka.
kwe kutuula ebbanga eddene awantu nga gwe tosegukawo. Anti okutuula obutaseguka, nkuwadde amakulu agali mu kisoko kyensoose okukunnyonnyola era kyenkwanjulidde, okutuula olukukuzambugo. Olukukuzambugo kale teebereza, embugo zirwawo nnyo okukukula, naye omuntu watuula awantu embugo ne zituuka n'okukukula. Embugo zirwawo okukukula, zirwawo nnyo okukukula oba okuvunda. Kale ebyo kasita obiyize, kasita obitegedde, ye lwaki sibeeresa kamba siibule bannange naakuba nduga butannyuka, bw'okuba ekitakaaba gw'okaaba. Awangaala omwana wa Nabijjano.